mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'omuttaanya. Bangi baliyita lugendo ngera bwomise naye mu maaso gange ekiyita kyamagero. Ensonga ekimpisa ekyamagero kubanga nze ng'omuntu kuba abasooka ne balangirira nti wajja beerawo contestingira ekifo kya Mr. India. Nesooka nkisamatu n'engeri gye tuba nti obeera ku ssomero okasinga ku bino ku biri national exams nesooka kiwamu lero nesadden nawoba ndooga nti mikwano gye giba gikukkiririza nekirabika okugamba naye olabutya mwesimba olabutya mwesimbawo. So ensonga eno saasobola kugitwala nnyo ku mutima kuba obviously mikwano gyoba ogikisuubiramu okugamba nti ebundi weesimbawo omanyi kati abayaye bakiyita okusudiya zinakitwala kitwali bansi. Then lunaku lumu waliwo ekifo wetupiikinga notes ewamwami Barnabas tuyita ewa Barnabas mba ndi awo nensanga njamuyita omukyalo nga apasuinga certificate era naye MBI. So omukyalo nali nasharingako post unit naye in the first semester first year nansanga nambuuza kuba nali mujjukira twagenda kubanga naye mu discussion nambuuza nemuddamu nangamba olaba otya weesimawo ku post ya Mr. MBI. Kati omukulembeze wali tokiina mu mutwe gwo nti luli kyane weesimbawo? Nze ng'omuntu nali nkyazimba character kuba nkolera nnyo ku principle gye bayita perform and deserve before requesting. Tumenyeremenyeremu perform. Olulimi olwaffe Oluganda olwawano nti sooka oweereze otuuke akadde nga ekifo kyoyagala okwesimbako omwana kirwanyi wabula tokyetaaga kukyesimbako. Nti kola ekintu kyo otuuke akadde nga abakola abagamba kirwanyi. Kati wali okola kintu kyo. Kati omukyalo ono bwansanga nagambala butya bwewesimba ekintu kino kirina engeri gye kyakangamu obwendo bwange omukyala kitukuba kusomyeko naye kyenzige tetutera kwenyigira nnyo mu mpozi z'amaanyi wayo olukolo avuddeyo kibonga omuntu nga tomusuubira nakugamba samuti nemugamba ensonga ttaano lwaki osuubira namugaesimba ensonga ozisaba mulonzi wo nzirayo ku kiri amwayigiza abeni tewekkiririzaamu bufunze nze kyemmanya iperform but I don't know whether I deserve okudeservinga oba okugwana kibeeri muntu nagambyeyo nekintu akigwana. So bwe wogamba gomanyini bwegamba nti ogwana kibaita okweyagaliza ate nga ekitera kuba kirungi. So kiba kirungi okulaba nga omuntu akulabamu obusobozi gani ate gwe simanyi nze okugamba nyaboonyemu naawe okwegamba nyumye simanyi kyekisinga kinnakyo. Ninasooka kweyagaliza nammwe ne munjagaliza. Kituufu naye waliwo ekisinga kinnakyo obuzito mu mutima yazimba naye badde ensaba zisigale nga zaffe zakyamu yiyi totuwaddeeko ebbiri ku lw'obudde. Yangamba ekisooka andabamu kalakita y'okubeera omusajja omukulu kuba ne confidence neyanziza nizo baze badde sikimanyi tulina engeri gy'okola ebirungi wesanga ng'oli confident. Nayamba ekirala olina electoral power wetutera okiyita oba obusobozi bw'okwogera abantu ne bawulira. Olina eddoboozi tosobola okwogerera abantu nankome kwezo kuba kati nga bw'oli ku puroguramu omuttaanya ku lunaku luli omukulembeze manyi kati liri erinnya lya bulijjo lyavuddewo oli mukulembeze w'abantu osazeewo weesimbyewo abasabye ebya buli kala naye olunaku lutuuse mumododde abayizi baleekaanye obuwabuzi mubufunye tutuuka ku ssaawa eri ey'obululu mwana wattu wakyekola wakyegirisanga ekigotta entula mu maka munaye wakikola era weebaze nnyo abaakulonda kuba obululu baabukuyira mu bungi wali okisuubira ku lunaku kuba twabalaba mukankana akalulu naye mwatulaba bwe twajja nti we were among the last applicants. Olunaku lwa debate lwatuuka
abaali beesimbyewo bazze okuttaanya ensonga ezimu obwendala ng'ate ffe lwe tulwanyisa. So nagamba basajja bange ab'okulusegere tutera kuyita the men I trust nkibayita nabo ne bakimpa ne bagamba okakalulu tukayingidde leeti naye tugenze kunyumirwa okuwangula his ambition nga njagala bajjamu kiri ensonga y'okuba competitive tetwagala tukifuule kya competition ennyo kusaawo nnyo embeera tugende we perform and if people appreciate we shall deserve. So kati omukulembeze gw'osuubira kuba wafuna obululu 100 mu bubiri buli mutuufu obululu obwo bwali bungi kuba banno kuba neyali akuviira newandibugabiddeku teyandikusanze gw'osuubira abayizi bakusangamu ki kuba abamawulire bakulonda abasoma swaswa ne bakulonda abasoma kompyuta ne bakulonda olowooza waba waaki? Akalulu kano actually kisinga okwewuunyisa omwami oyo kuba nti ye yasooka okukontestinga yalina babbiri eyanziriye yali yajja n'ansaba akalulu nga yenda bagenda nti nze yasemba okwesimbawo so tuba tuli mu busenge eyo nga twogera tumaze okuba akalulu tulinze ebigendo kati we yakusaba akalulu n'omusuubiza nti oli mulonda era namujjukiza ku lunaku lw'okulonda nti munaye wansaba akalulu era akakuwadde kuba yali yakansaba ate nali mulabyemu teweeronda nze ng'omuntu yali asabye akalulu bamulidde bolo so abaana abayizi b'okusomero bakulonda neddayo nti bo baba bandabyemu obusobozi nze ng'omuntu ninda bo bankakasi nti nsobola kibuzaabu kugamba nti wensimbe omugamba nk'ensonga ttaano lwaki olowooza nti bw'azimpa bwe nzirayo bwe nti mumira nemwetunulamu nenga omukyala nalabika mutuufu nze nyinza oba bulijjo mbadde nkola kyenkola naye ng'ate nsobola okuweereza abantu bange kati ku lunaku lw'akalulu nga obadde ongambye nti balangirira obululu the pressure kijja kwewuunyisa oba obuuziza abantu beddali nabo mu kasenze nti saalire pressure yadde n'obulungi n'obulungi naye era wajja weetegese bulungi nalina tutuukiriza emikolo gy'akalulu nga ye baali bagee kusijja zonna ezigenda okutambula nalina okwambala ebyozaligosi ez'olunaku naye nga bwe nagambye if you perform ng'okakasa nti you've given the best of yourself you will find yourself deserving. Nze ekyasinga okunsanyusa ku lunaku yali kawuto we yali wayambala wayogera bingi era wabuuzibwa bingi naye era ekyansanyusa nga ffe abattaanya olulimi oluganda tebatuyiwaayo mwebale kusiima munnaye olulimi walutuukiriza kati ku lunaku olwo ebibuuzo byali bingi anyawangula wali mu busenge byaliyo naye byaliyo ebibuuzo ebyani anawangula byali bingi tewawulira nga olumu kisuseemu kuba nagenda ogenda okutandika olunaku olwo nali musajja mukkiriza nakeera ku mata nensala essaala yange kino simanyi oba nandikale kankiyiseewo akanyomero kogambye akakunyumira aka culture nzija nyimirira mu maaso kuba najja n'omwana omuwala eyali omuto eyasookawo yali amadde ekitengi bwe yamala najja nayimirira maaso g'abalamuzi nenjoka nzija omusajja oba omwami oyo omulamuzi ebuuzo bye yambuuza byonna nga bwe nabiddamu butuufu lwaki ekituufu nti nabisiimanyi naye nga bwe nagee nti ndowooza najja nsabye mungu yankwasaganyizaako ansi ezo nensobola eziwa nga ntuufu era ke kanyomera naye kensinga okujjukira ku lunaku kemmanyi nti siryerabye nkujjukira ng'otiisatiisa nti omulangazi langubalage yambuuza ekibuuzo ekisooka yangamba leero lunaku mazaalibwa ga mutaano aweza emyaka emeka naye ngaekituufu date of birth olunaku lwennyininyini ndumanyi naye okutuula wansi okompiutinga emyaka nga sikijjukiza naye akoze ntya omusajja mukumbuuza ekibuuzo kino nenzijukira gye nasomera secondary kabaka yali yakulizaayo kombati ne batuyimbisa ennyimba ezaniriza omutanda nga mulimu date of birth kati kye nakola kwe kusooka ne muyirawo baasi y'oluyimba ng'erimu date of birth yenyini kuba yo nali ngyekakasa yadde ng'emyaka nali sigikola sigyekakasa okulembeze ng'okalakalanya mpola mpola nsobole okuweereza abantu baali
kati omukulembeze ku ssaawa esembayo bakulangiza nti owangulwa ani gwe wasooka olowoozaako bw'ogamba nti bannange singa teyali mukyalo naye yansanga gye nagula waka singa teyali maama waka singa si bakyali bange mu byonna njagala kano tukayimbire wamu nti Katonda yabadde mwene ensonga zinasooka neewuukanagero nasibumu kiyita kyamagye nti Katonda kino kyonna byatyo kikola omuntu okujja bwasemye okwewandiisa oluvannyuma n'akigusa nga bwakugusa nasooka nendeoga neewuumanayega bakuwa ekibaasa kibaasa ekyo akulaba okikwata n'amaanyi nalina okukinyweza kuba omanyi bagamba abasajja abaganti ogoba musajja gunne oleka mwezi nakuza kati nali maze okugula naye ngaezinzi zansuubira zijjawa era olwazikwatako bwezingazinziza kyekibaasa ekyakoze eki abalonzi basuubira nti omuntu waffe afunye ekibaasa baali batuufu olw'ekisuubizo kyayo munnaye esanga kyali kituufu n'ekibaasa twakifuna kati omukulembeze nga mumuwezezza wiiki 2 mu ntebe enyama mwatusuubiza bingi ayogera ebingi kanyomerako kenyininyini ndi musanyufu olunaku lwaleero wiiki sabbiiti ewedde kuba nayo tuweza wiiki eyokubiri sabbiiti ewedde nayitako ku baana b'ekibiina abaali balina ebigezo okuwulira ku nteeso yange omuntu otungamba nti olulimi lw'abalenzi olw'ebirivu tubadde tulinamu obuzibu bwaki kajje bwavuddeko naku bbiri emabega nagenze nensisinkana omwami akwasaganya ensonga za hygiene ne sanitation kusoma bamuyita mwami Joshua era mwagala nnyo ne tutuula ne twogera obuzibu bw'amazzi buluddewo nga buluddewo nasobola okuntottolera akawonvu n'akagga akakwatagana ku mazzi naye leero naye nga bwolabye ndi musanyufu okuba nti nengedde ku kimotoka ky'amazzi ekize ne kiddamu okulifiiringa ndi musanyufu okulaba nti at least akalowoozo k'ensuddeyo bakama bangi basobola okulabika nga bakakolaki bakagula ne bakandugula olw'obulungi bw'abayizi bannaye nebyayinesomero kati omukulembeze nga tusiibula yenyabo omukyala Nusula Nakigozi ye yawangula akobwa miisi era yatubbiddeko nti mwayambagana mutya omukyala Nusula Nakigozi nyongera okumuyozaayoza obuwanguzi Nusula mukwano gwange actually muyita muganda wange tuyambagana tutya nze twatandika okukolagana mu semester yaffe eyokubiri okufuuka ab'emikwano tugenda okuyinza olusoma netutandika okutambula kibiina ku kibiina n'emikwano gyaffe ebirala bakistaafa bakanedi bahajati n'otuuka nowa introduction speech n'omwanjula eri abantu bennayisawo manifesto ya era mu kanyumera ako abasinga baali bapadde ekifo ky'okubeera kampeni manajamu ekitiibwa kyali banze nali sirinsika era bwentyo nali kampeni kulembeze akadde katuliridde empiiga naye ng'akusaba weebaze ku balonzi bo obeeko n'obubaka bw'obalekera nga bali mu kiseera ky'ebigezo nga bamwe okudda ewaka mu luwumula lwabwe abalonzi bange abalungi nyongera okubeebaza olw'obuwagizi bw'omwandaga n'omukwano gw'omwandaga ku lunaku luli nenyongera n'okubasuubiza nti nga yetwasuubiza sisuubira kubayiwa isuubira okukola okutuusa okusiima tugenda tutaddamu jakatubiri abalonzi bange abalungi nyongera okubeebaza obuwagizi bwebandaga n'omukwano gwe mwandaga ku lunaku luli obuufu bwe omu mwezikirizo basuubiza nti sisuubira kubayiwa okujjako okuweereza kutuusa kumatira kwammwe byaffe abakyalinayo ebigezo mbakubiriza nti let us trust the process ekifo kye tuli kyekituufu embyali wooli watuufu n'akadde keeko gwabulayo okubeera omutuufu okufuna ekituufu so kyensaba tuteekeyo obudde n'omwoyo
tusobole okufuna alizaati ezisinga neeyaza nsigadde nze Matovu Solomon Humphrey Kachungwa Mr. MJ 2022 kwebaza nnyo gwabaddeko nange mu program omuttaanya nga tubadde n'omuttaanyi Solomon Kachungwa Matovu eyawangula so naawe nkukubiriza ali eyo manya nti ebyobufuzi bitandikira buli wamu tolowooza kutandikira ku kifo ky'abamemba ba parliament oba ku kyobwa president osobola okutandikira ddala awo wennyini wooli mu ssomero wooli mu kitundu kyo Colin Nanyonjo nze abadde akuweereza nga ku kamera nkoze ne Gunja Sins edita wange Kasozi Vincent sigala ku Dominion TV.